ultimate price ebbanga lyonna era yabadde omwogezi we. Yes. Bano banne ate baatuuka bo ne bamulaali gwe bayamba obuyambi okuba part of them kubanga baali balaba nga basomye nnyo naye ng'ate brand ya Nambooze ebadde eyongerako nnyo ku ssuubi okumala akabanga kati waliwo obukyayi obwo. Waliwo obukyayi obwo kyova olaba baleeta abantu nga bakasiba nte okunnyikiza buli obukyayi obweri mu ssuubi. Kwate kasiba nti yandiyogedde ku bya ssuubi. Naye ngeri gyali musajja wange sijja kumugendamu kati tannakasuka mayinja saidi. Omanyi nze ndikiriya bw'okasuka ejjinja ng'olyerekeza ekitebe ne lyolekera wali kavule gwe manya nti ngenda kuzaaki sijja kusuula apo. Kuba eriyo ababeera eyo ne balowooza wabawulidde endooza n'okubawulira tebakutuukiridde. Ndabagamba ki? Eriyo bwe twakubayo tuyinjayinja togenda kutusulira mayinja ffe tukuwe apo. Nze sirina na apo nzira ne bwonkuba apo nziza jjinja. Obadde omulungula kino ekya Nambooze. Kakati maama wange oyo manyi nti kati abantu bangi nnyo baalumya naye talina woyinza kumukwatira. Gwe leeta lipooti nti wano olwayo badaga nti waliwo lipooti ya kooti alina akasente katazzaayo buli obukadde 29. Kakati ffe tutandise ebikulembeze buno. Obukulembeze bwe tuliko obukulembeze bupya. Yes. Obukulembeze buli muntu tumujajingirako ebyo byayimiriddeko era byatugamba kati. Yes. Ffenna twajjanga bwe twajja nagamba nti twasoloza abanyazi b'obusimu naye nga Uganda yebbululudde okutandika olutalo olupya. Ontegedde? Yes. Olutalo oluki? Olupya. Ekyokubiri eyo judgment yayamba ki Uganda? Kuba mpulira buli muntu awaana judgment. Yes. Yayamba ki Uganda? Up to today judgment eyo tefulfillingibwa. Kyali kiwani. So omuntu ayogera ku judgment etafulfillingibwa. Yes. Angayogera na ku dissenting voices sinza mu discussinga. When they are discussing judgments, they discuss the judgment in totality. And the judgment in totality omubbi asinga ye General Yoweri Kaguta Museveni. Because in that judgment it was about court okustopping a process eyo. Kyenga nti twaffe twatuka ntubivaamu zinali nguwabi sinawaba nawabira Kadaga era nawulira uli abantu nga alaba bano bazze jjo sinawabira Kadaga. Not only did I kumuwabira nasooka muweereza a very strong message. Yes. Kakati nze ngenda mu kooti lawyer wange Cassandra ntufairinga. Yes. Naye bwe twatuka nti bamajinze emisango bagitadde mu pulu emu nemanya nti awo kati balooya bagenze mu muvaŋŋano bya buyayi. Era wabyali buyayi bwereere tewali kirala. Byali buyayi abatono nga Lord Mayor boyinza okwexoneratinga naye abalala bali mu buyayi. Kuba eyo enkola ebaddewo eyajjajja Lubambensi okuzanyisa abantu mu kooti abeere nga ali certified. Kyova olaba Kyagulanyi yakyasinze wano mu Uganda ffe tuli mufiirako kubanga yabijjayo mu kooti. Era nakati obawulira yagujjayo gwe mwali mumaze okulyamu ebinyeebwa. Kubanga jjajja yalwana nnyo nti tuteeke omusango mu kooti abalamuzi 9 bajje bonna bagambe nti wadde yabbye nnyo naye bye yabbye byabadde tebyonoona nva. Nti wadde yataddemu obutwa naye yatadde mu lita 10. Babiri be banaafa. Kuba ye enkola gye baali batuteekako. So nze ndowooza nti maama wange Betty Nambooze ate kasiba nti mubuuze lwaki aluddewo okubireeta. Lwaki abireeta kati. Era bw'aba nayo ng'ayogerera Nambooze ayogerera Kimpuuga. Ayogerera Kimpuuga. Ate kasiba nti alimba teriiyo mu Uganda mbaka wa Parliament. Lwakuba nti yamutendeka kati gwawaayiriza. Obadde olina kyoleta toli mubaka wa Parliament yakoze ati? Teri? Obadde oga nti teriyo mubaka wa Parliament noyingira ku kino yamutendeka gwawaayiriza. Obadde olina statement gy'oyagala okumpa naye like teriyo mubaka wa Parliament
nga oli mubaka parliament yes moyo parliament nga nti ate yali asplitting over yali kasibante over Nambooze nyanyimbe abemawogola tibakifunye kasibante kubanga yali abaddeko n'obuvunanyizibwa obusupervising na ekyokubiri nga ki judgment yaba Museveni mufu ate nga kati lwaki omuntu oyo aba aleeta ensala eyo etujojobya paka kati oba ntegerekeka Kayongo ntegedde sikufunye bulungi judgment eyo yaggwa etya Museveni tali wano paka kati lwa judgment eyo ekibeezezaawo struggle yaffe kati paka leero ntife twabawa mu kooti y'abantu kooti yaki it was I don't know, it must have been a calling for the president okumanya nti ensonga kanzikwasa abantu abangi kuba bali abatono omu bwati Justice Kisakye ate bantu bangi nnyo bakireeta naye beerabira kijja kitya omusirikale wa Special Forces Command wa IT yatuwanga intelligence nti naye ng'omusango gwammwe eno bagudiscussing ekiro owa Special Forces Command nti Chief Justice tava wano abalamuzi abamu tebava wano balooya abamu betusuubira nti balina kubanga bali ku mulamwa guno ogwammwe ate nabo babeera eri ne Kalugira and Company Advocates sitegeera bigenda mu maaso honorable Mr. President akaluwa kawangula eno tuwulira mu gundi baga nti omwana yatuwangula omwana yatu era ng'agamba wabawangula nituga nti Mboozi nga bwe nnyumya nga mpuliriza olowooza Mboozi ekyaddirira nga amira piri nga Owinyidola ayingidde principal judge ayingidde n'abalala bayingidde mu State House bali mu kugula musango ng'abakwatiriza video gye yatanga bafuluma balwamwa nti leero tayo ka video akakasa nti amawulire g'otuwa kati ge gabaddewo n'agamba mubindekere okwekavalinga video gye yafulumya to the public, to the whole nation ng'abalamuzi bagenda okutuula musango gwa Kyagulanyi bali ne fayiro mu mamotoka badukana netugaa netugaa atugende mu kooti y'abantu mu balamuzi General Museveni asinkana abalamuzi abo bonna naye mu kusinkana abalamuzi Justice Kisakye agaana Justice Kisakye akola ki agaana agamba nze ngenda kuwa ruling yange okusinziira ku buyivu kubanga bakugamba naye nga ruling ebakayanya yakugjayo muki musango olubano nabo bagamba tajjayo naye nga ekyo kyonna bakigendamu confusion eyo okugezaako okuteekawo embeera egamba nti gavumenti yaabwe eri mu mateeka kubanga amawanga gonna gaali gaganye the existentiality of the longest government in this region of General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati abantu abasinga Justice Kisakye bajjako amasanyalaze tenti bagiggala office paka leero n'okumulaba kumugaana lwakuyimirira ng'omu so ffe twebaza okulengera okwewala okw'omutume omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu naga nti guddeyo mu kooti y'abantu olaba kati embooko mu bantu gyeri embooko mu bantu ki gyeri era nze nyunga eddoboozi lyange kwabo bonna bempulira abateekateeka nga 23 okuyimirira ne bannayuganda nawulidde nti bali parteless bali fearless bali Uganda full so abantu bonna abayimirira mu nguzi nze bwe mugamba nti nga 23 ku parliament awandiika mu katabo Mufumbiro nja kubaawo awazira kwebuuza ku muntu yenna kiri gy'oli gwe Munnayuganda onaabeerawo Mukama Katonda bankuumire byonna tubyogera ku lwa Katonda n'eggwanga lyaffe wadde batutiisatiisa wadde bakola ki of course nze kati okuntiisatiisa baakuvaako baasigala kubeereyo mu buyumba bwabwe ne bakolima we will get him get me where Mukama Katonda bankuumire